mumuyambye kumujjanjaba yatuse kusoleka mu nsiga Katonda mumeze mirembe sindabingi byako munange anvuddeko mukwano wange sindabingi byakwogera bannange amazzi gayike sirina engeri nsobola kuyola bannange andesi Well. N'abali muleya bagira ndi brother we kubanga bwenzirako nze sirina nnyo bingi byakwogera kubanga Katonda waffe yasalawo wakutwala kubanga ye alpha era ye omega wabula nebaza byonna ebikoleddwa olw'ekibiina ky'abatawagira era byonna beebaza paka okutuusa Katonda lwamutute omubulamu bw'ensi eno era nkimwebaliza kubanga Katonda toyina kyosalawo yasalawo ekibe ne kiba era mu nsonga eyo nze bye bigambo byange mwebaza ku bwekyo nze kye nandyogedde olwa gundi mpozi nebaza ku Nuupu tebamulekulidde bamubeereddewo okuba mbadde mbeera mu ddwaliro mu kaseera kakutuse nga ndi naye era mbadde mukutteko nakutuka nga amulaba ebadde experience gye si experience nga ku mu bulamu bwange era nali nkimanyi nze ndi mugumu nnyo naye mpaka ssaawa zino simanyi oba ekifaananyi kyekirimvaamu naye nsaba busabi kintu kimu Katonda yamanyi gye yamutwala era omwoyo gwe Mukama yamanyi nze siyina ng'omwana w'omuntu era Mukama abampeera omukisa obulamu bw'omuntu abadde atyambazza okulaba we yakula naye mu mbeera ze ng'omuntu Marinos abadde ati Marinos omanyi abadde mukulu wange kisooka ate abadde muntu mupambanyi abadde muntu mukozi ndoza yensonga abadde mukwano gwa maama wange abadde mukwano gwaffe nnyo ewaka era kyensaba Mukama okugumya maama wange okusinga kuba abadde mukwano gwe nnyo nze mbadde nnyinza okwerabira maybe okubira maama wange essimu naye ye muntu abadde afaayo nnyo eri famire ye muntu abadde afaayo nnyo eri muntu yenna abadde afaayo kyensobola abadde kale muntu nga tayagala kulekulira famire yabadde awaniride buli kimu abadde era mbadde ebintu bye mbadde sisuubira kubanga abadde muntu kale ng'ali social mu biseera ebyo bwe baamukwata naliwo kubanga mbeera kumpi naye abadde yali ankubira amasimu waliwo lumu ekiro nze naliwo waliwo abaali bazze kumunona I was part of people who abaalemesa kale abaamutwala kubanga nali simanyi wala naye bwe yajja yanyinyonyola n'aŋŋamba ekituufu waliwo kuba twali tulina by then some misunderstandings with her as there were family issues nga sibifaako nnyo nendowooza maybe bintu byabwe
until I realized ngenda okulaba nga bibyakabe bamusalasala yenna waliwo ebintu byensima sisobola kwatula nganze naye ebisinga mwabiraba mu mawulire. It was a very tough yali olunaku nga kale lwakazi awo gwali mulundi gwakubiri netubalemesa kati ebintu ebirala ebyasooka for real nja kuba ninde bwengamba nti I knew all the details. By then I had some misunderstandings nga family. Kale amawulire ndowooza that's enough. Omwana kumfako banange amaze kugenda byonna Your appreciation message to those who have supported. Me, I appreciate because I've been seeing Secretary General Mungwea there always whenever I could reach there at the hospital. Okay, I appreciate for that because they were there for her. They have done their part, and God is the final answer. Maybe let me say something very small. So really we need to all condemn the lawlessness. Marinos, as you all know, was abducted on the 30th, I think it was 30th of March 2022, and subjected to incredible torture. You all saw the wounds and everything. She came out and personally talked about how she was raped by those thugs in the military and all that. And when she went to the Uganda Human Rights Commission and we tried to pursue justice, they started looking for her. And as the brother said, one time they even raided the home and the neighbors prevented her from being taken and all that. But the first ordeal was too bad. Namaze Driga here, you remember, was part of those leaders who were comforting her and trying to really, she gets justice. And from that time, she had to run to exile in Kenya, even in Nairobi. They followed her there, like has happened to many of our comrades who run out from this country and go to Nairobi and other places. Sometimes these regime operatives try to follow them there. Marinos went on to go to the refugee camp where she lived most of the time. Of course, every once in a while she would go to Nairobi, still there, and go back to the camp. She was a very, very strong leader. She was a very, very strong lady. You all saw that even in all these problems, she was always committed to the cause, her party. And the most painful thing, of course, is that she has not gotten justice in life. But we believe that one day justice will be delivered. You can imagine the pain Mama Marinos and all these people are going through right now. But this is what many of the families of our supporters have been subjected to. So you can imagine this is a young lady who was really trying to live her life in Uganda, and her crime was really just, you can imagine, playing music of our president, and that causes you to go through all these problems and eventually to be killed in this manner. I also want to say that Marinos represents so many other Ugandans denied a good life, hounded for supporting a candidate of her choice, eventually goes to exile. Even in returning, you know what happened. So it's very, very unfortunate. Some people might have asked why the party did not come out to talk about her presence in Uganda. Because when she came back, she was in a very, very bad state. And we decided that we needed her to first get treatment, because you could see that she was very, very sick. So, unfortunately, she could not make it, but we did not want to expose her so that the regime now comes and takes her in. You know what they have always done. So it's very, very unfortunate. We pray that her soul rests in peace and she continues to fight, even where she is. Ya Fenga National Unity Platform olunaku lwaliro akawungeezi tujja kuba nga tukungubagira mukwano gwaffe Marinos enyiike eri wano mwena mugiraba family ya Marinos mulaba obulumi bwerimu
naye si family yokka kubanga ffenna ba NUP twafuuka family era maama Marinos yankubira essimu ekiro ekyo nga Marinos tanafa n'agamba mukwano gwammwe nno asa bubi nenkubira abasawo ne tukola ki ne tulowooza nti oba oli awo ajja kimekinga kyanaku nnyo yaddamu nankubira essimu zaalisanga 7 ez'ekiro ne mukwata era nangamba nti kirabika omuntu takyaliwo nenkubira abasawo ne bakonfaminga Marinos yali afudde era netuvuga ekyo ekiro ne tujja naffe ne twerabira ekikangabwa ekyali kitutuuseeko netukiraba era ne tukwatibwa ennyika y'ekitalo era gye tukyalimu. Twagala kuvumirira ebikolwa eby'effujjo, ebikolwa eby'okutulugunya abantu, ebikolwa Marinos mwena mumanyi embeera gy'alimu gy'abaddemu. Bano abasajja batalina nsonyi bamukwata ne bamutwala ku CMI ne bamuwamba ne bamutuusako obulabe bwa buli kika ne bamusalaasala ne bamukuba ne bakola ki byonna byonna nga bwe yabibanyonyola. Ekintu kye bazze nga bakola mulabye victims bangi nnyo be tuleeta wano oluvannyuma lw'okuva mu torture chambers n'ebirala bwe bityo. So nze kyenjagala okusaba bannayuganda obutalowooza nti kino kiri ku famire ya Marinos, buli omu akimanye nti kiri ku ffe ffenna. Marinos baba basobola omukwata ne bamutuusako obwo obulabe just okuba nti yali akuba ennyimba za president gw'ayagala. Kakati olowooza gw'oli safe otya? So abantu baleme okulowooza nti bali safe eyo. Ffenna tulina okuvaayo nga bannansi ne tulwanyisa bino ebikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu, eby'okutulugunya abantu, byonna ne tusobola kubeera mu ggwanga. Buli munnansi wasobola okweyagala okukola ky'alina okukola. Mwebale nnyo. Jonas, neno kitwale. No problem, it's okay. Let me figure something out. Tamarino. Let me talk to him also. Kati oturuzayo yaki? Bannange ekigenda maaso olunaku lwaleero tugenda kucelebratinga obulamu bwa muganda waffe eyatuvudde ku maaso essaawa ziri 9 by ssaawa 10 tugenda batutandika. So ali ewala sambyako already tutuuse dda ku kitebe era nga tugenda celebratinga muganda waffe. Famire ya muganda waffe yo yatuuse dda. So guys, abatanatuuka kindly tubasaba mubeere ate nga mutuuka. Mama. Si.